Buno bwe bujulizi kkooti y'ensi yonna ICC bulijjo bwerindiridde ku mutabani wa Museveni ko ne kitaawe ebikolobero bibatuusizza ku bannayuganda ebitiivu era ebitogerekekana kwogerekeka kakati nno omusango Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe yateekayo abaali balowooza nti nno byali byamannyo wenu kakati ne namusa yatuuse dda ku nnyoge. Abantu bongedde okuleeta obujulizi obukakasiza ddala ebikolobero byabwe bakola bo bennyini nti effe tubikola ebikolobero ebyo baleeta obujulizi era n'ebikolobero ebirala bibino obujulizi obulala buno bweyongedde obukakasa nti nno bano bagwanidde okukwatibwa era kkooti y'ensi yonna kakati nno gwaja bagidde dda. Akasokendo ne bwe tuti ne Alex Waiswa Mufumbiro owulire embaga. Akireo bamuwamba ku lunaku lwa Saturday. Bamuwamba atuse kumpi wake uwe. Of course abamuwamba yene nkola yennyini yabayekera abawamba eggwanga lyaffe. Abajja nga tebalina ideology. Abajja nga bankuseere. Ne bamuvumbagatira ne bamuteeka mu mmotoka nga bwe bakola. Ne bakuba Akireewo, ne bakuba Akireewo, ne batulugunya Akireewo, kukuuma Kyagulanyi n'atattibwa. Kakati okukwata omuntu akulira security y'omuntu lwaki tokwata oli? Bw'abanga Kyagulanyi Robert Ssentamu kive mu Uganda mukiteeke mu tteeka kuba n'abakabulu bakiteeka mu tteeka. Bakugamba nti bagezaako okumutugisa esapuli era nesigala awo. Tewaliyo nsi mu nsi tewaliyo nsi kyobulaba bannayuganda balina teri nsi mu ggwanga ng'amagye ge gatulugunya abantu bannansi. The army can never interface with torturing its own citizens. Emyaka gyonna Museveni yalimba bannansi nti they are professionalizing the army. A professional army ngekwata abaana abatanaweza myaka 25. A professional army tekisoboka kugamba nga nti kutosobola gamba bannayuganda nti mulimu abamu nga sente zonna tuzibawo. Bwe batuse Soroti tebawandiise, bwe bagenze Busoga tebawandiise, bwe bagenze wala tewajjudde. Era ebisanyizo babisanga mu regioni emu. Bwe tutogera ku ebyo tuli basiru. Nemukeera ku machanga mulina omuntu abagamba nti y'amagye ge gasobola okulwana ewantu wonna. Nakeera ku macha kuba kati mutabani wo yakulira amagye. Tokyalina ky'oyinza kutugamba. You cannot blame anybody. In fact, olwaleero bwe tumala okuwangula bino ebive ebitukoleberwako ate munaleetaani. Kubanga amagye kati mwe mugalina gali mu nnyumba yammwe, gali mu maka gammwe, mutandise okuba nti mumanyiiza abantu nti you are going to intimidate them. Ne bamuwamba, ne bamukuba kyokka oyo omuyu yawandiika ebbaluwa n'agamba okukuba kukyamu. Atalina musango n'okwata omuntu. N'okwata omuntu. N'omala okwata omuntu ng'omukute ng'omanyi by'omukwata bya kiwaani. N'otamukwata n'omuwamba, n'omukuba, n'omuleka mu kkubiro, n'otakoma mukuba, abaana be, baneiba be, famire ye, mukazi we, nabo batekeko tocha, obatulugunye. Ng'obalaga nti omulense naye n'omutwala n'omukubira mu maaso ga mukyala we. Teriyo kintu kisembayo ku nsi nga muntu kunafuyiza mu makaso ga mukazi wo. Ne bamukubirawo.
kyokka nga n'obujulizi be bazze nabwo nga babadde basobola okujja bulungi nnyo ne bakeera ku makya ne bagamba nti twasanzeewo obujulizi nga bwe bakeera ku makya ne baleeta emmundu ne bagamba nti twalabye emmundu za Bobi Wine ziizino ne baleeta emmundu ne zimala ne zifuuka ice cream era mulowooza bannayuganda nti basiru era mwe mukakasa nti eno ensi mugenda kugirya mwekka mugimaleko era temukkiriza nti wayinza okubeerawo okulwa omwoyo ogulidda kubanga bw'okola ekyo ekintu omuntu omwana we bw'anaakula ng'ajjukira ekyo gwe olowooza generation egenda koma kwono obukyayi bwe musiga nga mubusiga olwakabbira mubusiga olw'obuyinza mulowooza mugenda kuwangaala kubanga gwe oyinza okulowooza oli 50 kuba n'oli aliko kati naye akkiriza nti asobola okuvaawo enkya kyogamba mugenda kitambuza paka ku muzzukulu nakana bannayuganda bali bakyali bajjega nga bolowooza bwe balizuukuka nga bazuukira ku bazzukulu bammwe Mukama Katonda abawangaaze tosobola kuwamba mwana wa muno ayina abaana ayina taata baamukubye eriiso lino ampuliriza baakubya akireewo eriiso erya left ng'oli alinga agamba nti oba mu liiso mulimu ekintu kyayagalamu weewunya emitima gy'abantu bano omuwambye n'okeera ku makya ku National TV ne mukuba n'ekifuba ndabye abasajja batudde eri waggulu ku mmeeza n'amawulire gabaleetamu General Court Martial Kanyamunyu nga teyagenda mu General Court Martial mwe mulowooza bannayuganda beerabidde bwe balizuukuka yogera ku nsonga Alex waliwo omusajja Kanyamunyu yatta omuntu ng'akozesa mmundu tebamutwala mu Court Martial bamutwala Nakawa awo n'omunnaffe Akilewo Kivumbi gwe bataasaze na kintu nakimala ne bamutaako obuyinja bucepe bwa Simaya Kano ne babuteeka mu kisenge ky'abaana be ne babumusibako obusibe bamututte mu Court Martial balowooza situtegeera bafala bali banukuza ebibuuzo eby'amaanyi Kanyamunyu yalina emmundu ng'emmundu gy'alina teri mu mateeka Kanyamunyu n'akuba omuntu amasasi in cold blood omwami oyo akena yali asobola okuwona kuba baamukubira amasasi bagamukubira lugogo n'amuteeka mu mmotoka ye n'amuvuga ng'amutwala mu kunnumbi amwetoolooza asobole okumutuusa kiriniki ng'afudde Mukama n'asaasira ampuliriza Kanyamunyu n'akolagana ne Andrew Mwenda n'akolagana ne muganda we ne bakwata emmundu ne bagibuzaawo naye mu mateeka eryo kye bayita dying declaration omwami oli akena gwe baali baleese ava naye nga bamukubira kibaabu we yali ava ku mobile money kugyayo busente kwongera kucakala bana bagamba nti baleeta otulo akena bamaze okumutta mu musaayi akena abaana atera okufa akola declaration agamba abo abandeese be bankubye amasasi yabyogera mu lukyoli General Yoweri Kaguta Museveni kiri ku record take me to court mu mpambo bamwagala okumpamba nga muwawambya Akireewo do it if you want n'agenda mu Northern Uganda n'asaba Ngolo Kanyamunyu bali batabudde babatabula biki ebintu byeyo manye engulu eyo tenti yolanyere inago yali ekubye mwe n'Abannayuganda mujjukira yali emukubye era ofisi yatyo okugitulamu Kayongo omukozi najja anaga nti situla mu ntebe ya Kayongo Kayongo tekiba bya bulijjo ontegedde n'abagamba basonyiwe Kanyamunyu omulamuzi yalwana bulwanyi okumusiba emyaka 5 nga ba Andrew Mwenda bakalambidde nti bamutebu kyatambula ebinafusi kubanga eri batwala essente gye bayita kooti ya Mataputi mu criminal ekola mu capital offences ya Mataputi ekola mu capital offences batuuze eyo kooti ne bawa abantu ssente ekyo ne bakita kwe kujja na pleadinga wano nti kituufu yali assa omuntu in cold blood oyo tebamutwala mu kooti y'amagye Katanga omusango oguliwo gwa Katanga yakwata emmundu omukyala n'akuba bbaawo amasasi nga yeekobanye n'abaana omusajja baatazaala biri mu kooti tebannagusala naye lwaki abo tebali mu kooti y'amagye ogwo omusango n'okugenda mu maaso baamala kukeera ku makya
ne bagenda basinkana General Yoweri Kaguta Museveni n'asinkana family ey'omukyala n'ey'omwami ne biryoka bigenda maaso. Lwaki alowooza nti bannayuganda ebyo tebabiraba? N'owamba omuntu w'abantu, n'owamba omusajja omukatuliki ali hambo, omusajja omuntu mulamu. Nze bamuwamba lwa mukaaga ku Lwokuna twalya mu sowaani emu. Jonna twali naawe waggulu mu office twalya mu sowaani emu. Kuba tuwangala n'abantu bano kyova olaba tetulina bigambo bye tugenda kubagamba mu bya masaaji nga mulowooza nti mugenda kubanga mututulugunya ffe tujje tubayiseeko akazigo. Tugenda kubibagamba directly nti Jeno Kaine Rugaba Muhoozi nkubuulira bye mukola bikyamu era mujja kubisasulira wakiri muli bisasulira mudda. Temuyinza kubonyabonya baana b'abantu bwe mutyo. Gundi akiri kutya kulwanyisa kiki yali kyabadde nakyo. Bamusanze ne pips za Lieutenant Kano. Kati tu interrogating pips ezo bazikolerawa. Pips za amagye bazikolerawa. Era bazikola ezo kubanga bogamba nti ekintu kiri original. Kitegeeza you can identify zani. Mu Uganda tulina ba Lieutenant Kano bameka. Ani atalina pips ze. Bwabanga pips ze zo tazirina yazibulera ya reportinga wanti yazibuza. Kubanga newe bagenda ekibatwala mu mate mweri kote yaba mafia nti bagituma hachi mugala mutwale. Teyali kyabadde nakyakulwanyisa kyonna. Ne echepe zaki? Ne chepe. Bamusanze ne chepe. Kate ekikubanga bwogamba nti nakusanze n'ekintu kyange n'ekikakasa nti kyange mba nkiinako origin, mba nsobola okukirambulula. Epips zino ze basanze wa Akireewo tuteeke kale mu bwongo obutono za Lieutenant Kano ki atalina zize kati era yalipotinga wa kwa mumuwavunaanyi okuba n'ebintu ebyo byennyini ebya government store nga we mwakwata n'amabaati kati gone tugalaba nti galiko Karamoja Anita Amongo nga babbi amabaati kakati ono gwe mwasanze ne pips zaani. Ampuliriza bwe bakwata government stores kwe kuba n'ebintu ebya government ebikakasiddwa. Kati njagala abantu abo abajje gaabo baveeyo batubuulire nti pips zino zaabano. They cannot substantiate their foolery. They cannot substantiate their stupidity. They cannot. Kubanga ne baba bikola, they just wake up in the night mutamiro and they execute foolishness on the citizenry. Era balowooza we are going to macerate them. Omanyi wayise oyo ayogera bubi, sigenda kwogera bigenda kubasanyusa. Ngenda kubabuulira ebintu ebiri ku mitima gy'Abannayuganda. Abannayuganda babakyawa nnyo. Nti era essuubire balina mu Kyagulanyi lyeri balemesa n'okubagamba ebikikinike oba okubakola ebikikinike. Babakyawa nnyo kuba mubatulugunyiza nnyo gw'olowooza. Famire ya Kireewo sika famire kubanga batujoga balowooza nti oba nti tuli bantu abava mu kwegamba nti twajja okugamba nti aveeko nga we are not human beings. Akireewo obufamire obwo bungi nnyo obwabo abantu b'NRM tebumukira. Ng'ogyeko nti balina Museveni ate abasinga balinaani. Abo abamanyira abantu abo bawamba abantu. Bw'ojjawo gye n'Omuseveni yajja ne bawamba Uganda bw'avaawo bo balinaani. Wabakiro balina bafaaza mukulu waabwe faaza. Gomanyi family ogante limu father. Naye ne mukwata abantu nga mulinga abagamba nti balina baabwe mu ggwanga eryabwe. Anti nkugambye tebamusanze nazo kakati kale bakwata oli eyabuze ezize. Mu magye bwe bakuwa emmundu n'okomawo n'ogamba emmundu banyezeeko ebajjeeke. Firing squad. Ani oyo eyalagajjalira pips z'obwa Lieutenant Kano bamulipotinga wa. Kale bamutugira wa tugambe nti yali yafa. Ekyokubiri Akireewo abanga akola activities tugamba alina byakola ng'akozesa alina byakola aba yeetaaga people z'amagye. Aba people za Lieutenant Kano ziba zimuyamba ki?
neba fometiriza ati kakati hachirewe engeri gyali head of security ateeka okuba Bobby yamuwa bwa Lieutenant Kano. Can you imagine ne hallucination okuba n'abakulembeze n'abagamba nti ono gwe bakwasiza amagye nti bamukwasiza ebintu byaffe tasobola because he cannot afford his fingers are dice. Tosobola kubanga 24 hours tolina sobriety yo noba ngosobola okumanaginga the nuclear buttons eziyambe gwanga mu security. Chovola banti gomanya abantu bameka kankubulire Kayongo ekisinga okunyiza. Gomanyi abantu bameka abali mu maje nga maje kaliya yabwe. Omanya abantu bameka bakanda baffe, banyinaffe, batata baffe, bamama baffe, betwasoma nabo abayingira amaje azekariya. Kayongo kiringanga ggulwa lero mu mawulire omuntu najja okuvoola omulimu kubanga tewaguyingira lwa ssente, waguyingira okuweereza obuweereza obwa munnamawulire. Kati oli najja ne yeerimbika mulimu gwammwe n'agutatanya ng'oguwadde emyaka gyo gyonna kubanga tulina abantu ababadde mu aga amagye ga UPDF emyaka 2. Tulina abantu ababadde mu magye ga UPDF nga yagayingira with passion to protect and defend the borders of Uganda. Era nga bali willing okuyiwawo omusaayi ku lunaku lwa Uganda ng'erumbiddwa. Naye gwe n'okeera ku makya n'oyingira mu magye g'abanno ne mugayingiramu ne mugawamba ne mugalimba abantu nti muga professionalizinga kumbe mulooza nti muvuga project ya taata maama ne omwana. Ebyo tebigenda kusoboka. Nga bamaanyi bakwate banafiye bannansi bino ebyokuwamba abantu nalabye eri mu palamenti ensonga zirazazzemu okuleetebwa era Joel Ssenyonyi yali azireese. Naye kakati anti balowooza nti era abawamba ba PLU era nze omuntu ali mu ebyo bya PLU mwewuunya. Kuno okuwamba kwa PLU nti bakwate banafiye bannansi bali bajje bawambe buwambi eggwanga bongere continuity nga bataddewo ebintu ebyo. Naye nze kyembuuza ensi bwerikyusa kuba nobbo teyali president Namini yali president ate nga bamaanyi bwe nkutandika mu shows ezigenda okuddako ngenda kubulira abantu abassa abantu ne basonyiyibwa olw'obuzaale bwabwe. Olw'obuzaale bwaki ate nga kibaddewo ebbanga. Kibaddewo ki ebbanga. Kakati amagye gennyini ng'amagye kuba amagye tegaswati teri muntu agenda mu magye ayinza kukola bintu ebyo. Bano ba mafia bateekebwa mu magye g'eggwanga era ebyo bibeerawo mu mawanga g'abannakyemalira bakulyetinga obukundi bw'ebibiina byabwe. Kati ekibiina ekirina akakundi akanene akayinza okuvaayo okuwamba abantu nga tebafaayo okutemula abantu obutafa ku bantu kalina kuba ka PLU kubanga ke baagala okukozesa era bw'otunuulira ne fulemu yaako beebo nti baagala kukozesa PLU nga bawamba abantu babaagala ekifuba. Bazeyo mu NRA tactics kye nabagamba wano nti guno omwenge mukadde mu cupa mpya bakyusiza cupa nansabika nti kati piraawo naye nga be bamu aba NRA bancorrupt ideology. Omulimu gwa NRA bancorrupt ideology kutta kutulugunya kuwamba abantu era babikoze executedly. Ntegedde bulungi. Kakati nti bo bawamba abantu y'abantu okubanganga okubagamba nti neggwanga Syria nunu. It is a republic, it's not a monarchy. Okay, kuba monarchy ziri clear. Monarchy bwakabaka obwakabaka kabaka bazaala muki bazaala muzaale wabawo olulyo era
argument y'okulowooza nti osobola okukeera ku makya ekisooka wajjawo bwakabaka Mwankole. Mwankole wabujjawo ate ofukwe bukabaka mu ggwanga. Mwankole walaga nti tekyetaagisa bali gye n'omugjawo kati ate gwolowooza nti ogenda kubeera ku bannayuganda. Mu 2013 Kinerugaba wagamba nti dino eggwanga Syria is not a monarchy. Weerabira tulowooze nti kwolwo kyali kika kirala leero kika kirala. Kakati temuyinza kukozesa opportunity timugenda guza bannansi empewo obufere. Muli Walagi mukadde mu chupa mbulandinge bupya ate nga ne chupa nayo bw'ogyetegereza ye yasitulanga Walagi oli omukadde. Bakyusiza bupapula. Program gy'owulira batulabye abamu ku abo abali bakwatiddwa mu kutambula olugendo lw'okuwulikira Sseruggwa. Nga bwe twaliwo nemugamba nti mugenda kuyimbula batiimu y'abannamateeka okola ku nsonga z'abaana bakwatibwa. Era ekyo kibaddemu okulaba nga bayimbulwa babadde beteekateekera. Bannayuganda bali ku nsonga bali baana b'Abannayuganda. Ate wabadde toyinza butenyigiramu abaana babasodomayizinze abaana babasiyaze. Basibe bannaabwe anti babadde mukume babataddemu abantu abagamba nti bamagye. Kyenkugamba nti si kituufu si bamagye. Nze abamagye bensisinkanye nga balina ennaku mu mitima gyabwe olwa profeshoni yaabwe okulinnyirirwa tomoni. Kubanga mulimu gwabwe bo bajja kuweereza. Naye bano bakutta obukundi bwa PLU bakutta obukundi bwabwe balese enkola eyeetiyeekera baki infiltratinze mu system era bagitte nga bwe bassa ebirala. Obeekyo abagambye nti babasiyaze bakikozeseza kukumaganya eggye ly'eggwanga. First of all lwaki eggye lya ggwanga lyenyigira mu kukwata bannansi? Lwaki eggye ly'eggwanga Kenya walabye gy'oli abalamu awali kye bulijjo kyenyimbako bwe natandika programu eno essomo eryasooka addayo ng'ozze okuwuliriza twali ku doctrine of separation of powers amasiga 3 ge maziga ge nakaaba ne mbagamba nti obuzibu bwe tufunye ne parliament gye tubadde tusuubira okuddukira nayo kati tufunye pungulu wano Kenya koti Ruto wakati mu kugenda okumulumba okumujja mu bukulembeze yalagira amagye gakole ki gajje ku luguudo. Amagye ne gajja ku luguudo wayita obutitikitiki koti neragira nti amagye gaveeki tanka neziddeyo mu barracks. Tanka neziddeyo mu barracks. Ate nga n'ebyo ebya military philosophy tosobola kozesa magye mu kwanganga bannansi nga bali mu kwegugunga. Kati tanka bomu ebegikubawa ku bizimbe by'abaani. Bizimbe by'abaani? Bizimbe by'abaani. Eri ayinza okuba n'ekizimbe mu Kampala wakati ng'agenda kutambula government vehicle. Era bomu zijja kuba bizimbe byabwe. Kyogamba bagenda kola nga bwe bakola Hitler bwe yakola nti bagenda kukwata abantu bonna babakubeko bomu babatte babamalewo nti gwe wagasoma nnyo Harvard be bakusomesa kuba mpulira onyumya nnyo nga bwe wagasoma bakusomesa nti egonde Sadans bakusomesa nti bw'oleetanga tanka mu kibuga n'okuba bomu naye kuba abantu bonna ne bamalawo. Nayo gye mulowooza nti military erina outdated tekyali nsegula tanka mutambuza mu kibuga tanka za 1980 za 1945 neri gye mwagitwala e Congo yajaminga netto omusirikale yali agioperating nga bintu bikadde nnyo. Alex Waiso Mfumbilo. Omusajja omuli bubi papa tomuwona. Edda yagamba mbu yayagala bya mugu ku mugu.
nti ye abazungu ne Uganda niyo tuloga yagamba naye Lwambesi yagamba nti yagamba bali ba Gaddafi nti ye alirede okuwayo ejje era aligenda okuba ku mugu naye n'agamba nti ekibi ekiri kwaba abazungu balina empisa embi bo bateekawo no fly zone nga tebatukiriza kubuusa kugenda eritwalayo bamagye bandize ku gulawundi ate nakozi n'agamba naye alina drone azita unmanned vehicles because you're behind technology. Ate ne mutabani otakuyambye kubuulira biriko takuyambye kutransforminga kyova olaba mulina abilities ezikyawuddisa nga mukozesa old tactics. Omwana yenna gwe Kayongo kankubuulire bw'ozaala omwana n'ozaala omwana n'atayongerayo kintu mu kukyongerayo kwe kukiteekako enjawulo. Goloza mukwano yatandika akola buto naye kati tebakola buto oyo yaba ayongeddeyo. Madivani teyali mu leisure ne teyalina mahoteri nga Madivani yali ali mu bikajjo nga mwesiba naye kati tebalina zimada tebalina zichobe kubanga oyina okubeera nga oli adventurous naye gwe n'obanga mu tactic kitaawo yajja nakuwamba kutta kutulugunya gwe era kyoyize kyoyagala okwongerayo. In 2024 mu 2024 nti ogenda kuwamba obuyinza ng'owamba abantu nga mutulugunya abantu nga mutta abantu kuba you are at the helm of the military. Luli mwekwasanga kubanga bulijjo akyusa bino ebiriwo bize bibeerawo ne bakola rishafo olw'okubeerawo kwabyo. Awi naawe kati bwe tuliba tumuwangudde mulireetaani kuba kati kadi yamwe esembayo yeriwo naye tactics zeekola ze zibaddewo nga bwe tuze tugamba bannayuganda nti they have been behind the dehumanization of the citizenry okukakanya ekitiibwa ky'obuntu n'obuntu obw'abantu bannansi. Ako kakulu kuba akirewo kivumbi mu Nansi wasabira wali mu kugundi banga entera n'omusango nti ye buli kiseera yatwala Bobby mu church nti Bobby afuna nnyo emikisa mu church yaawo ekyo nakyo ne kimuwambira kyamukubiza mingi. Kyakyo manya akirewo be bamutwala wali Kawempe bayitawo tuyitawo Kawempe wa Jinja Kaloli kitegeeza okuwambibwa kwakiriwo kwakubye ebituli mu security ya Kyagulanyi kati agikulira kote bwe balowooza Kyagulanyi akuumibwa Katonda, empewo, emandwa, ensi, abantu, emmundu, bomu byonna bimukuuma. Okay. Bagiyita yokumpewo essuula soda. Mama essuula ki? Essuula soda. Essuula soda. Kati ate Mambe yejjawa. Mambe bayawa. Kati omubuuze Mambe essuula ki? Essuula soda. Essuula soda. Essuula tofi. Eri oli sweet gwe bayitanga tofi. Olayika yo yali muli wa tofi. Alayika oyo yali muli wa tofi. Walya ku tofi. Oyo awulikise ng'omuli wa tofi. Essuula ki? Mamba essuula ki? Kati tugambye ettanga ate gw'olese bya Mamba. Mamba ki? Mamba kitono. Ebyo byonna that is military hardware. N'okuleeta omusirikale ow'amagye ku street y'ekibuga. Gwe nkuwadde example ye Kenya. Okay? Nkuwadde example yaki? Ye Kenya. Kirungi gw'olese Mamba. Mamba ya police. Police erina Mamba. Kugambye deployment of the military. Deployment of the military. Ate kati yamanyi ziri tanka ez'enjegere ezaali mu 19 ezaali mu the Bolsheviks revolution zayagala njogere wano. Mulina enguudo eziyinza okuyitako tanka ya Bolsheviks revolution mmwe. Mulinawo Collins. Oba Collins amenyeka nga amenyeka lwa sinotulaka za musenyu. Olwo ate ziri tanka za Bolsheviks. Otasina bantu. Nkugoliswa tulabye sabiti gyetukola mabiga obuulya bulebe kyagenda mu maaso bakola Thanksgiving ate zirabika zaafuuse baliwo tulabye Kayongo leka nina kyenjagala ozigireyo waiswa
bano abatambula mu perspective ateekateeka za kuba campaign mu ngeri efaananako bwetyo nga mmwe baabayimiriza era ne mutuula awenjagala. Obutiitirizi bwa General Yoweri Kaguta Museveni buli eyo yakuŋŋaanya abantu nga bakuŋŋaanya si babe. Obutiitirizi bwa General Yoweri Kaguta Museveni bubeera eyo yakuŋŋaanya abantu nga bakuŋŋaanya si babe. Kati tasangangako buzibu kufuna muntu bantu gwe bakkiririzaamu. Kuba Kyagulanyi Kimufuula ow'enjawulo Robert Sentamu Ngobi abasoga bamutumba Ngobi ere mu West bamweta Musinguzi. Ekimufuula ow'enjawulo nti alina amasannyalaze aga Katonda n'amafuta agamufukibwako mu buweereza buno bwaliko obw'okuyitibwa okununula Uganda. Kati nebaayo abamuandastandinga nga kwekyo kabani ku ndongo. Kati nebaayo bafaani be abo abakuze naye nga wanjawulo era nga abalaga direction era nga abasinga bagobolodde bya nsusso. Kuba kyalina alina omukono ogw'omukisa totambuza naye n'otamalaayo. Totambuza na teriyo muntu yenna kebe music industry gogenda kuleeta nga yaliko ne Bobby Wine n'atamalaayo amanya tugasuule. Kwaze wanatemu ebyo mbaddewo. Talina gwakoze naye. Genda bw'osanga General Megadi anyumya birala, bw'osanga Little Boss anyumya birala, bw'osanga Pademani anyumya birala, bw'okeera ku makya n'ogenda n'osisinkana Kenzo ng'akyayogera amazima anyumya birala. Talina gwakoze naye mukisa gwe gutalandiza kugusa. Nani? Na kati agamba nti owaaye muzeeyi nziza. Naye kati agamba muzeeyi ndi eno tewamuwulira. Kaga nti amukanugiranga mukamuna. Nti oletanga kuze nno nalya. Omanyi abantu balina perspective nti ate kati nti yatuuka. Bobby. Abalala balina perspective. Bwe yajjako enviiri nadda mu suuti ate abalala bamulabanga eyafuna. Omanyi nti batono abayinza okumanya nti t-shirt eyinza okuba eyabbeeyi okusinga suuti. Batono olinga bw'alaba ettaayi oba ettaayi bagitungiddewo yabaga nti awo yali mu ttaayi. Kakati oyo ogenda kulwa gwe muntu kinjagala ombuulire munnayuganda mpuliriza gwe bataddeko byonna buli kibi ekiri ku nsi kuno bakitadde ku Kyagulanyi. Muli wa Bisiyaga akolagana n'abazungu foreign infiltration Muyekera ayina emmundu anywa enjaga Muyaye Muganda buli kintu bakimutaddeko. Teyasoma naye oli bw'oba ng'olina amafuta g'okuyitibwa bamugamba mugagga bamuvumira bugagga tilwaki ku myaka 2 yalina biiki ate kati atukaayanya kitegeeza wano walungi. Abala bamuwako n'example nti be baamukola naye nga bo bye yakubyakoze tebabikoze nti n'atamwagala avaayo n'agamba abantu namukola because he is an inspirational story. Gwe bw'ovaayo n'oga nti nze namukola kitegeeza nti bali b'oyogereramu baagala okumanya nti omulungi oli ani yamukola. Era n'ovaayo nga tokaanya naye bamwegomba kati naye gwe n'ovaayo n'okakasa gwe beegomba nti gwe wamukola ng'ate gwe tebakwegomba. Eyakola oli okitegedde nti n'atamwagala ajja kujja akugambe nti oyo twali naye twalyako naye oyo twali bwe tuti. Bobby Wine ye munnabyabufuzi. Omanyi nze president buli wayogera nfuna obudde nzekka ne wemba mbadde naye nenziramu kuba ndikodinga ye mulikodingira mu mutwe. Nze mba njogera ne president eno kana akalikodinga ak'oku mutwe nkateekako oni
sitera katekakako omuntu nentekako on ne muwuliriza kati nfuna obudde nzekka na buli munnayuganda njagala kino nkikusabe buli bw'owulira nga omwagala w'abangi ng'avuddeyo n'alambulula ensonga nkwegayiridde toyanguyiriza kulowooza nti omutegedde fumiitiriza funa obudde wekka ddayo kubanga nze okuva bwe mugoberedde talina waalengedde we tutatuuse okutegeeza omukwatagane nfune waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh yongeza ne banne kwe kwongera okulafubana okwetawuluzaako owannakyemalira kuba nga bwe ntera okugamba abantu nti gwali eyo osobola okusanyuka nti balina akireewo ate akireewo alina amaloboozi mangi agamugoberera naye abantu bangi nnyo abawambiddwa oli nga bamuwambye lwa ttaka lye lyalina yagaana odditunda nga muntu wa muzeeyi yali myaka nga 7 ne bamuwamba lwa ttaka lye ne bamusiba lwa ttaka lye bamamba baffe bajjajjaffe basengaffe tebakoma okwo eryo ne bebasse lwakubanga babadde balina olutalo olwagalana n'ebyabakazi kubanga bakugamba nti Kanyamunyu yalaba olyakena mu kujjayo ssente yetegereza nnyo gwali naye n'agamba nti ontaba nga ayagala kubeera eri ng'alina ebiyinza okukwana omukazi mu mpewo ontegedde bulungi ne natta akena n'afa kakati effutwa obukyayi enge eyoleseddwa aba NRA kati olwaleero ne PLU gwe munnayuganda nga tokomezza abantu abo okweyongerayo mu kufutubbala ku bannansi olutalo gwa mpuliriza akyalina amatungo mpuliriza kakasa bukakasa nti wakati okakutte buterevu okawadde mutabani wo okawadde muzzukulu wo okulwana olutalo olwo kubanga nze nga bwe ndaba obujoozi obwo tebugenda kumalako paka kulira kuba ne ffe abasoma ebyawandiikibwa Moses yali waawali Moses yali wa Misiri tiyali we wabweru naye bwe kyatuuka nga kyakununula bannansi era banoonyaamu munda kakati oli bonna bagamba foreign influence akulimba because naffe tulina wa munda Kyagulanyi Robert Sentamu wamuffe kakati obukulembeze obwo obwa Robert Kyagulanyi Sentamu gwampuliriza bugoberere nnyo buwenye ekitiibwa tulina okubanga tukuza obukulembeze obwo okubufuula more formidable nga tebunyenyezebwa nakyemalira sobole okudifeatinga ensonga ezimu nga bwe tugenda ku luguudo okudifeatinga nakyemalira kuba nakyemalira ultimately alina okugwa era tulina okumuwangula lyeddagala erigenda okuteeka fairness mu bujjanjabi lyeddagala erigenda okumalawo amagye gano agakwata abaana abato kubanga bano abaana abakwatiddwa
ffe bawayiswa abadde tebatuwuliriza mbadde nzija wano nanga bannange mu magye nga waliyo emize gye tuwulirayo egitali mituufu leero abaana bwe beekalakaasiza abali emyaka 18 bato baffe batabani b'abataata baffe babakwatidde mu magye ku poliisi wali ku CPS waliwo wa CPS gwe bayita Joel ye omulimu gwe kutulugunya basibe yalowooza nti eno gavumenti ya jjajjaawe ya kitaawe therefore nensi bwetyo bweri omanyi obuzibu bwe tufunye ye forces okubanga recruitment of the forces ziri ku cheat ogambye atulugunya bamwita Joel watula CCID basema siani whatever it is ffe bino tubyogera sinti tetumanyi kiriwo nabagamba ejjo ly'abalamu nti we receive death nze nina serious death threats abandaga nti basobola okummaza omusu era nga bambanga nti togenda ku paalo kati siri ku paalo siri ku paalo bwenjogera nti kati onaayogera nabagamba will make noise muddeyo mumpulirize nga njogera ekamookya nga bampadde office nabagamba we are going to be very loud very loud for the people of Uganda and I want to restate my reaffirmation and conviction nti bino byenkola sibikola lwa ssente sibikola lwa ttutumu mbikiririzaamu I am passionate about being one of those few who will have participated in the liberation of Uganda, whether I will be dead at the time of liberation or alive, but my name will be inscribed directly as among those who are muddle-headed against this lugubrious system. Alex Waiswa Mufumbire alibalibwa ne bwaliba yattibwa kwabo abaguguba ne basuula bano Alex Waiswa Mufumbire ne bwe baliba bamusi alibaliba kwabo abaguguba ne basuula gavumenti ya nekyemalira General Yoweri Kaguta Museveni kati nze kyenkolerera sikyakolerera bintu birala bingi era tebakulimba after all n'ensi ngitegedde n'ensi ngitegedde kiki ogenda okuŋŋamba ngimanyi manyi enkweza ensi manyi ebirungi by'ensi manyi ebibi genda kuvaayo kubanga ffe mumanyi kati olwo omanyi bw'obanga bali mu ssaawa yonna oba oli kukiddako toyinza kakasa nti bya mboozi kakati n'ebyalanka owuliriza ogamba nti naye kakati kyengezaako okugamba nti n'abamagye tebayinza kuba basanyufu nti omulimu gwe basomeredde n'abasirikale golooza abasirikale baagala okusula nga bwe basula bwe twavayo ne tugamba nti buli musirikale tugenda muwa $1,000,000 bagamba nti tekisoboka olwaleero bakola bati baagala kola bati of course tebabongeza babalimba era njagala buli munnayuganda omanye nti tetunyigira baganda baffe abo mulimu bangi nnyo ku bo abanyigirizibwa nga bwe tunyigirizibwa kuba bagenda mu maduuka ge gamu bawasa abakyala be bamu bannyinaffe bawangala naffe fiizi amasomero basasulira mu ge gamu kubanga nagajjawo amalwaliro g'amagye nago tegakyakola nga bwe gakolanga edda oyingire mulago ng'era abasawo babamagye bali muki bali mu layini nga tebaweereddwa na mukisa nti olw'okuba they are serving officers bo baweerewe treatment ey'enjawulo kakati ebibaluma bye bituluma bamaama bwabwe bafa bankuseere nga bamaama baffe abaana baabwe bali wakati basasudde school fees ng'abaana baffe naye oluusi minzaani yaabwe okwetinyigira mu nkyukakyuka oluusi ejja gusembayo olw'obuvunaanyizibwa obw'okukeepinga borders so bannayuganda twefumiitirize twekuba emitima ekiri atabaala nabagamba nti gwe bw'olaba nga bawambya akireewo tolowooza nti kati gwe oli bulungi kubanga abawambya akireewo be bawamba Olivia Lutaya be bawamba Machete be bawamba Kibalama be bawamba Damulira be bawamba abantu bonna betwogerako olwaleero abawamba abantu abo be batemula Yasin Kauma be batemula Brenda Nabukenya be batemula Rita Nabukenya be batemula Dan Cheyune be batizze nga bakola be batemula Mutyabule mu accident be bazze nga bakola ebintu
ebintu ebyenjawulo ku bannansi kati tulina okukeera ku makya ffenna kuba nagamba luno olutalo gwe mukadde wange mpuliriza si lutalo lwo lutalo lwa bwenkanya bwa muzukulu lutalo lwa bwenkanya bwa mutabani wo mbasaba mwe abasobola okufukamira ku mavivi mufukamire mwe abasobola okwenyigiramu obutereevu mwenyigiremu mwe abasobola okugenda ewa Tonda mugende ewa Tonda mwe abasobola okufumiitiriza ku ggwanga lino ku lw'enkya ku lw'abazzukulu ku lw'abaana tuyimikiremu tutaase eggwanga tetutaasa bantu tetuli mu kutaasa nti tukirwanirira Kyagulanyi tuli mu kutaasa Uganda ey'enkya kubanga National Unity Platform egenda kubawa Uganda ey'enkya nga ya Uganda empya. Tusobola kubanga tugazi ababaddeko mwena okuva gye twatandikidde paka kati nga tukiwunzika mwebale nnyo mwebale ddala sobola kwerabira Dr. Muhammad Mpeza Dr. Muhammad Mpeza okuba tubaddeko ng'ogenda maaso n'okuba ng'ogoberera class monitor pamukaawa nawe webale nnyo Edith Katende webale nkubiriza wayisa okukeera nze muzzukulu wa Jjajja Buda Kayongo Hakimu. Alex Waiswa Mufumbiro ono mulabe Duka Gino Yoweri Kaguta Museveni mutabani we abo bonna bebakozesa okukola ebikolobero ku bannayuganda byandibanga ebigambo bigenda kubazitowako bigenda kubazitowerera tebikyali byakusaaga tebikyali by'amanyi wenu tebikyali bwe bikyufa kakati nno waliwo ekyenjawulo era nga bannayuganda kati bakambwe mu kubanga buli kimu kati bakiraba buli kigenda mu maaso okutulugunya abaana b'abandi okutusa obulabe ku baana b'abandi nga bo beefudde nti tebalabwa tebabamanyi bannayuganda kati balaba bannayuganda tebalengerayo era bafuuyirira lunwe nti oba tekikutoye ku General Museveni oba tebeekyange ku mulembe gwa mutabani we oba naye nga bannayuganda balina okuwoolera eggwanga byonna ebikoleddwa General Museveni ajja kubanga ate nga abijju